Ssenyumba yalwanyisanga yagenda namuyaka ebisango namusibisa mu polisi naye obukazikazi awo ate ekiri fani nga kuliko n'empapula so ne tuyiye okujjayiga naye twagenda okwetegeeza end of the day nga bintu byali byabufere nga byonna biri abakazi nga si batuufu naye nga wano mukusooka tugamba nti waayo osange omusajja mutuufu twagenda betegeeza nga igamaze okuvaayo nga ne polisi emaze obyekenneenya bulungi omukazi oli gwesinyiwa gwe yakozesa n'agamba nti bagula mugule so ogenda yabeera nkugundi ng'ayogera nti musajja ebyamagero bijingirire omanye omuntu atalina kukkiriza ye buli kimu kyala abalaba kijingirire kubanga olaba omuntu omubbi walaba omuntu agaggawadde agamba oyabbye kati ajingirira ebibye bw'alaba nga nekyokoze ate nga kyaddala alowooza nti kijingirire egamba buli omu ayogera ekiri mu bwongo bwe so ogamba nti gala ajingirira ebyamagero gyatabeera weewuunya nti abeera ku kyaki ye Ssenyonga abeera ku kyaki ku Sande neyiga abeera mu kyaki ye kati ye obudde awo okulaba ebyamunne abujjawo nomanya nti we yajingiridde eyakoze bwati alina ekyabikwatirako wa abantu abaliyo bajja biraba abalala badduke bw'okola ebintu ebikyamu abantu balina amagezi oli amanya nagaa nti naye bino ate gwogamba ajingire ajja okugamba banne tomanyi abanguze nkazanye ogenda okulaba kyaki yonna erimu abantu abakola ki ababuzanya kati end of the day ofuliramu nasaba abantu nabalina abaana agenda muyambeko gavumenti yamuwa DNA agenda yepasa ennyo nga ina DNA ya pasita yege kati Ssenyonga bw'agamba nti gavumenti yamuwa DNA yasiriza ku kyogimuwa ate yali aginoonyako ngaani agala kuyamba Ssenyonga tena wayambira muntu nabagambye talina mutima guyamba kati bw'agamba nti alina DNA ya pasita yege lwaki abafamire si bebagiina ye yali agisabayo ngaani yali ayagala kuyamba ki oyamba ki omulabe wo amuyamba amaze kufa ate omala mulangira n'olyoka omuyamba so olabira ddala nga byaliko bintu bya bufere bwerere brother mwenga abasumba ab'enjawulo basigowekka abadde alumba bamukufa abadde balaba samanze mubadde muli abasumba abangi naye omusumba yajja afudde yomukubo mugenda mukolera kimu abasigadde okulaba nga talina kutanisha namanya Ssenyomo ebibi bye bijja omwana okula omuntu omugezi tomuddiza wali omuntu gola nti mubi nnyo nti ne sitaani amwewuunya nti naye agamba ononga mpiseeko omuntu bw'atyo tomulwanyisanga ebibi bye bebikola ki bituuka ne bimulwanyisa so nga bw'ogambye nti abadde atulwanyisa nga tuli bangi zegambye nti buli gwalaba nti avaayo afuuka mulabe we so ffe tugenda mutunuulira naye nga Katonda agenda mwanukula era kimanya ate nsi omwanukula Katonda agenda mwanukula buli omu ojja kiraba nti Katonda ayanukudde Ssenyonga olw'ebintu byakola eri abantu babaddemu omutima abaddemu essuubi abakkiriza ddala balokole aseera mu ekanisa ne mu kanisa yonna eya Kristo awamu kigambo ki kyoyinza okubawa ebigambo byawudde omusajja wa Katonda kikyoyinza okugumya kyembuya abalokole oba abakristaayo bonna nti tulina okuba buli omu nga ofa ku mudaala gwo olina okuba nga olina enkolaganawo ne Yesu ne Mukamawo ne Katondawo nga ggwe kubanga olaba kati abantu b'ensi ate babuulira omusumba waffe omukulu mama fina yabuddeyo n'amugamba nti Bayibuli egamba Ssenyomo kati abantu b'ensi ate babuulira omusumba olabirira nga kino kikosezza gundi obulokole so abantu bonna ekimabulira buli kanaku ne mukyakyafe nti olina okubanga olina enkolaganayo ne Katonda nga ggwe soma Bayibuli otegere Bayibuli kyegamba era gwe okigoberere siga nti musumba gundi yagambye tulwanyise gundi mubi kasogenda mu ebyo ngumanya nti otomedde ojja kufuna ku mugabo gwe Church si business. Church eba calling.
ate mu church bw'ojjanga oze n'obwongo nti business Katonda takuwa mukisa ekivaamu n'olwanyisa n'abalala naye bw'ojja nti oze kuweereza Katonda ate akubulesinga church bw'oteekamu business mind omanya nti ogenda kutomera entalo nyingi mbasumba lwakuba nti buli omu aganya okula mu ofisi ye Katonda gye yamuwa nti bangi tebamanyi kuyitibwa kwabwe osanga ekyasinga okulemesa Saul mu Bible ekyamuleetera obuzibu nti Katonda yamuyita kubeera kabaka ate ekyava n'agenda mu priestly office n'ayingira mu office taliiye so kasita ogezaako okunyira mu calling etaliiyo ojja kutomera tojja kukulaakulana era ojja kukwanyisa abalala Senyomo alokoke tumwagala era tuminyirwa nnyo ne drama ye amanyi okugamba nti ina information reliable information nawe sekalanga kasajja kalimba eggwanga openly olina tula ku TV nagamba nti reliable information n'afuna omuntu n'amwasa nagamba yogera bwoti olabirira something in life Senyomo omunyumirwa nnyo kuba yansomesa okulaba nti really mu nsi muli abantu ababi never know me I saw it from that guy nti taking a time here n'afuna omuntu n'akiteekamu ssente n'agenda mu public reliable information era nkifune ono nyina abadde ku lusegere wali ewana by'obulimba kasajja nikoogera into the public agamba kyandaga nti mu nsi you must be so protected nti there's someone nti waliwo omuntu asobola okukola ekintu kyonna just nga olaba talina waafuniramu naye akukose so nanyamba okubanga mbuildinga the protection okubuildinga system eri protective leero nenabigira ku Senyomo bweyayokya church nengamba musimu yawe bwe bati nemanya nti kati bwe manzimba bwe mankola ki byonna birina okubanga birina protective measures so nekyenyo nga tababikola sanitegedde so otherwise me I enjoy his drama reliable information kazanyikirizi okay bagamba nti reliable information kati nebya graveyard wano biki yali atuseeko wano okufuna information first of all by the way asobola okujja nga yekwese manyi kasajja kano tonobugati kiko kato okutala enkofira likajja wano naye kubanga personally some meeting ango okujja kwetali mu UCC that's the first time when I'm meeting era when I'm meeting UCC namboza never to force Nyonga they should check his brain and see whether it works so nenga tusiganda baye yalampise ho ngedeke wowe kadinga mukuru wa nali badde nginda yuba bampise nti oba yalazzeko eno okulaba kiri ku band tayina okujja ko creating a reliable information here aji creating and aji lying ako musumba chicho likatowera bidde ku mpesa yayo ndagirona ku lwale pasa igachesija mwelabirako nti musajja ali muvumu nnyo abadde musajja muvumu nti alagira ddala nti omuntu kasobanga olina amagezi osobola okukola anything kyentegeeza nti abadde musajja siga nti yali asoma nnyo naye nga amagezi gayiga gasinga abantu alina PhD he's been a very wise man abadde amanyi ngeri okukolamu ebintu bye so kyekyo kyenja okumujjukira nga always aye n'aleeta mutabani we najja nga amuguluminga mu line n'amulaga ekyokukola so olabira nga musajja abadde musajja mugezi amanyi ekyokukola ekyo nja kimujjukirako Master Senyoga bwe yalimba president yamanya amakanisa galimu 5 olowooza poliisi yakola obwayo ensonga eyo abapoliisi tebanenya nnyo ku bintu bya Senyoga kubanga nabo baatuuka ne bamutegeera ne balaba negana omusajja ono tumukoleki omusajja is a public figure omusajja atulanga ali respectable ate nga is pushing out something kibamanyi nti kiri empty yakwatako abaana n'abawa ssente n'abatwala ku poliisi naga poliisi ababujulizi abaddala kati mbalina bana bana by'obulimwe n'akwata abaana n'abatwala ku poliisi nepangisa ekifo enaggulu nga batwala ku interview nga baana nga bwe yayingiraga nti banemmanyi nze Senyoga yampadde ssente era nze wano byonna bya bulimba poliisi nemala ebbanga nga
interrogating abajulizi baleese bonna nga babulimba. So olaba such a guy. So in other words, nabo bamulanga mu Nakatemba ate bamufunamu ssente kubanga apayinga. He pays. Abamulyako ne bamulyako abalala ne batunula. So ninga ate n'ekirala ayinamu bantu bya convincing eddala abalowooza nti byakola ndi gye biri. Kubanga I need the body that is soft. Omanyi omufere waba agenda kufera ayogera engeri eri so convincing. Ate ow'amazima wabanga ayogera eby'amazima olaba nga liso lwafu. Omanyi nga in most cases omufere asobola okugamba ekino kikiriza nnyo n'okusinga ate omutuufu. So ayina eddoboozi baliwomeekereza n'akola ki olaba ddala nga alinga omuntu ali upstairs away. Naye nga bambi abapoliisi tembanyanya nnyo kabamulyeko ze bamulyako alikoowa. Okay, mutabani wa pastor yasigadde omukulu wano mu Jjengo. Tugenda kuyamba mukyangamu abasumba because yeetaaga extra help. Agenda yingira entalo zibaddewo before wasasubya nti pastor Senyama namusekiwarenga. Anamusekiwa. Jjengo mwana mugezi nnyo era ye ategeera Bible. Tera ajjamu kwatako era mukwatako yena tujja muyimukiramu. Ate nga saagala basumba kwetwala mu kusumbwa kyaki ye. Oli omwana alina ability. Jjengo yasoma. Jjengo akuze. So asobola era ne wabadde nga tata wa akyaliwo ayabadde managing a church. So bamuwe chance eti mudo izi work. Twaba yetwalayo taleka lize kuyamba no. Posing akuyise. So what I know, Jjengo is capable. So Murray backing up. Yeah, tujamu support. Tujamu support yonna gyatusaba. Yeah, we shall support him. Obubaka obusembayo eri abantu. Njagala Bannayuganda bonna nti bannange Yesu yatonda Uganda eno okubanga akasi kalungi nnyo, akasi kano kolaba kalina okutwala enjiri ebweru. Naye obuzibu bwe tulina nti Abannayuganda tetumanyi mugaso gwaffe, tetumanyi bulungi bwe tulina nti tetulina mutima ogwo gulaba wala mangu. Naye akaseera kano ate akayiga kandaze nti mulimu Abannayuganda abasinga abategeera nti abantu bonna bayimuse bwe balabye ekibi ne bayimuka ne bakikondeninga. And that's the right thing. Kuba mubakusirika ne mugamba abalokole. Naye omuntu nga omu eyavuddeyo n'akola amajaani Abannayuganda mwenna mwayimuse. Kiraga nti mu Uganda tulinamu abantu abategeera ekyokukola. Era Katonda bw'anaatuyamba ne tukwatagana bulungi n'Abannayuganda okulaakulanya eggwanga lyaffe ne tuba n'omutima gumu bwe gutyo okondeninga ebibi ne tuzimba ebirungi ne tuba nga tulina focus eggwanga lyaffe lijja kulaakulana ate eggwanga lya mirembe. Ey'okulonda nze nga tali politician sibingiramu nnyo otherwise tusaba Katonda ayambe nti abantu banaalonda omukulembeze omulungi era nti future ya Uganda ebeere ennungi. That's all I can say.